Abatuuze b'e Bustookisi mu zooni ya Mutungo Central Cell Endejje Lubugumu mu kiseera kino basula batudde olw'obumenyi bw'amateeka obusituse mu kitundu kyabwe. Sharifa Nassaka yakamala omwaka gumu ku kyalo kino atubulidde nti ng'obudde bukya batera okuwulira emmotoka ne pikipiki ezitambula kyokka olutuuka mu kasiko wano nga zisirika. Mbwera waliwo emmotoka gye baalaba mu kiro ne beekuŋŋaanya ne batuuze banne ne bagirumba ng'eyalimu baamusanga anyiga ssimu. Olwamubuuza kyakola mu kifo kino obudde obw'ekiro bye yabaddamu byali tebimatiza. Olulala yali wa pikipiki eyali aweese omuwala eyali alabika nga tali mu mbeera nnungi naye olwamubuuza yawezanga bwe waaliwo abaamubbyeko akadomola k'eddagala lye era ne yeeyongerayo. Alina omuwala gwe twasanga muno bampita mu nnyumba ne bamusuulamu n'ava ku piki n'agwa mu kitundu omwo era kumpi we bajja omulambo guno n'abalemerera ndowooza nga waggulu eri waliyo emmotoka ne piki. Naye omuwala tumala okumanga abagamba nti azze engulu naye ng'avaamu ebintu mu nnyindo. Muwala ne bamuzza ku piki ne bamutwala naye tetwamanya mawulire gaddamu mukwasibwako kubanga bwali bwa kiro ssaawa 9. Kati eggulo poliisi yatwaze omusajja Isaac Nawogaba gwe yakutte ng'agambibwa okuba nga yeegulidde erinnya mu kusanjaga abantu naddala abawala. Twamulondodde ne tumukwatira e Lukiga gye yabadde yeekwese. Ono yabatutte ku kyalo kino ekya Bustookisi mu nsiko yasula omuwala bwe yatutegeezezza nti ye Sandra ng'amaze okumutta. Wamuttira ki? Nali ntandisemu kwana yogera nnyo. Nali ntandisemu kwana girlfriend wange. Omusajja ono era yategeezezza nti akatta abawala 4. Twakitegedde nti ono ettima lino abadde alikolera mu takisi kyokka nga talina siteegi yonna ku luguudo lw'Entebbe gy'amanyiddwa. Basikiriza abasaabaze abakyala babadde babeefuulira ne balyoka babatugumbulira mu takisi yaabwe namba UAU 737T. Abatuuze bagamba nti mu bbanga lya mwezi gumu emirambo 2 gye gisuuliddwa mu nsiko eno. Oluvannyuma lw'omwezi nga gumu emabega omulala baamusuula wano yali wa booda baamusuula wano awo mwekyo ekikku nga bamuvuunise kati omwana alunda balunda mu nente yali alinnya wano ajja afuke agenda okulaba ng'alaba omulambo. Naffe tusobodde okulaba n'agaffe tusanzeewo engatto, ensawo, enviiri n'ebirala ebiteeberezebwa okuba nga byaliko bannyini byo. Wano wennyimiridde we wasangibwa ekibira abatuuze ku kyalo kino ekya Bustookisi kye bagamba nti kifuuse akattiro kivuddeko obuzibu obubaleetedde emmeeme zaabwe okwewanika. Kati basaba bannannyini ttaka singa ekibira kino basobola okukisaawa osanga bandifuna ku buweerero. Eriyo ebiseera eby'emabega eyegundi bagikozesanga nga mulimu ekuba eriyitamu abamu nga barundiramu abamu bakola ki naye kati kuva bwe babisitoopinga newafuuka wa bulabe. Ekyewuunyisa mu kitundu kino tewali poliisi nga naye yaliwo yaggalwa mu kiseera abasirikale ba poliisi lwe baali batandise okuttibwa abatuuze ekyaviirako poliisi okuggala obupoliisi obutonotono mu byalo eby'enjawulo. Twerindira mayumba gaffe gokka era atambula bw'olugwamu ne bakukuba oba bakoze batya teri ayataasa kuba tetulinawo wano muntu yenna gw'ogamba nti wuuno. Tukubira omulanga bannyini kifo kino eitha bakisaawe oba bakisibe ekikomera. DPC waffe Kajjansa tuyambe mube nga bayitamu ezooni zaffe nnene nnyo era mu byokwerinda tusanga obuzibu osi waffe ku station alina abasirikale batono. Mu ngeri y'emu ne ku kyalo ka Wotobbi mu tawuni kanso y'e Kajjansi bwekinga emu emabega waliwo omusajja yalabikira akatambi ka kamera yateekebwa ku kikomera ky'omutuuze omu ng'aleeta omulambo n'amala n'agwokya. Ono yakozesa bodaboda. Kamera eraga nti eyamuleeta yajja ssaawa 10:04 then ssaawa 10:08 era kamera eraga nga akuma omuliro bw'ati akasuka akabiriiti nayo ky'omuntu oyo naffe twamulaba ku makyanyavu. Kino kitadde abakyala n'abawala mu bitundu bino mu kutya okutagambika. Tutya okutambula kati tutya olinnya ababooda naddala obudde obw'ekiro. Sajja ng'oyo asaana kalabba kuba kati essaawa eno tukomawo ssaawa 12 oba olina gy'olaga oba otya. Basabye abasajja okwekuba mu mutima balekerawo okutirimbula abantu abatalina musango. Tusaba busabi mu mitima mirungi mutuyambe musaasire baganda baffe basisita baffe. N'ab'ebyokwerinda babasabye bakole okunoonyereza okujjuvu osanga wakyali abantu abalala abekko bayitirivu. Abaana abakakwatibwa betusuubira okuba nti balina akakwate ku kabonda akagazi akazze katigomya abasaabaze abakyala
ku luguudo lw'e Kampala oludda Entebbe. Mulimu Katongole Abbas, Matovu Ronald nga bano ba kondakita, mulimu omwami gwe bayita Turia Shemererwa Herbert. Kinajjukirwa tewaliwo ettema ery'ekika kino eryalabikiranga mu bitundu by'e Nansana n'Entebbe. N'olw'ensonga eyo poliisi yalabudde abantu ba bulijjo okutambuliranga mu bibinja okwewala okuvumbagatirwa ng'ab'emitima egy'ekko. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.